tuli wano ku Century Property nga bulijjo ffe tuli bategesi b'ebibuga by'Abamufuna Mpola. Omuntu wa wansi bwe tusinze okutunuulira niyinza ogamba essaawa zino ki ekiriko tuleese bipya byokka banange tuleese birungi byereere. Century Property tulyo Estate Uganda Limited tutudde wano ku kitebe kyaffe Essonde wootulabira tuli wano Essonde awali ofiisi yaffe head office etudde ku munene wa futi 25 kwana era ndowooza Century mu nsiika eno tuli banene omunene attractinga munene era essaawa zino nga bondaba ndi wano n'omunene atakola ki atagenda wendi naye essaawa zino kubanga naye engeri gyali omuntu w'abantu bamufuna mpola abantu ba wansi engeri gye mumuwagira mumumatira nesenya nengamba ffe tusembeza baliko tusembeza banene kakati essaawa zino twagala tubalage nti Century ate eyongera etadde etafaali ku entertainment kyekisooka ekyokubiri ng'abavubuka bomunyumirwa mukulu Jose Chameleon naffe netugamba katwongere okuwagira kwebyo biba bitegekeddwa ate okubasanyusa ate nga tetusikoma ku ekyo kyokka bwe tusanyuka ate bwe tukulaakulana tetugamba nti tutunda takalyoka nedda ebyo biba bibowa bwe tugamba nti tetutaddemu musiki ne musiki tumutaddemu kasente akatonotono Bamufuna Mpola kemutuleetera ne mutugulako naye ne tugamba n'omunene twategesewo estate gye tumuwaddeko poloti kubanga manyi bannakampala bannayuganda mumumatira nnyo kakati nga lwaki tobeera neibawe nga lwaki togula poloti ate nga ku bbeeyi ezaffe yanseko buseko $5,000 ng'ofuna poloti nedda saagala kwogera bingi kubanga ate omugenyi bweyogera ebingi n'otamuganya wadde kubaako kyakubuuza wakyayogerako mukulu nsanyusa okulaba nsaza okusinkana bakono bange mami ebisibo bungi abyogedde abitangaza bulungi naye nsanyusa nnyo nange okuba nti neegatta nkola ya Century Real Estate Properties abantu abategesi b'ebibuga bya Bamufuna Mpola enkola yabwe nnungi nnyo era mbakubiriza mwena bakwano bange bali Bamufuna Mpola avuka bannange tulina okwekulaakulana tojja kulinda kuweza sente nyingi toweze $5 million ogule ettaka oba weekulaakulanye bano bategeka ebibuga ebya Bamufuna Mpola ojja osasula kibanja Mpola kati nange ate era essanyu lyensinza okufuna kukuba nti nfunye omukisa okubeera omu ku bannannyini ba puloti zaffe ennungi era neyanziza nnyo Century okuba nti namwe mwandabyewo ne mugamba nti omusajja ono agwanidde okubeera muliraanaffe mu Century Real Estates kati mpozi ekyannumyemeera nyo kyokyogedde kano kyo kinambulemu katono nti puloti gye wampadde siina banneiba kati oyagala kubeera neiba wange ku lefti oba ku right oba naye mu maaso oyinza okunsiikiriza nyinza okubaserengera bulungi gye ndengera nze gaserengera kituufu nnyo mu mpolampola right kakati mwena bakwano bange bali abandaba ku Century Real Estate bagamba nti abababeera banneiba bange promo code eri M70 73 njiddamu eri M70 73 ate ebyange sigenda bibisaawo kuba munsanze nejuzi n'akakuba kasente kangaawo ngenda kutusooka ntekewo ekiggwa so baneiba bange bannaniraana mubeere beetegefu ngenda kuteekawo ekintu ekyamaanyi awo so neyanziza mbadde nga saagala ate bagambe bagimugabidde mu lukuubo endagaano zange nayise nazo wano lowooza musira ebyaffe byaddala we tukuweera era kati essaawa yonna ojja kuba tubalagako nga omukulu ate poloti ye ng'agiri maketinga essaawa zino nze ngenda muwakwasa biwandiiko badde ensaba mukulu onsayiningireko wantu banenganda oyongere obakakase nti poloti already yafuuse eddayiyo badde nsaba ontereko wano kasiginicha wano ku bayazi wano baya wateeka siginicha yawo ate kyo ina isero omujulizi omujulizi waleka witness wange wamita TID muyimbi kuva Tanzania so TID now that we have acquired a plot in Century Property Real Estates I invite you to also come and join me. I know you're from Tanzania but here in Uganda we don't limit. You can come and buy your plot and the way they buy it is you buy slowly, you pay slowly and then we can be neighbors, you know. Thank you, Doctor. Asante sana. I will take the Asante sana. Thank you.
nakuza mwezi lumbe kati kulwazi lyali mu ttaano Christmas ebudemu obutoka era bwe kiri neno ogenda gyosayingirako ziriko bisatu ensonga lwaki asayinize ku kopi 3 twagala emu agenda gitwala then endala kopi tujaba kuzisigaza wano mu ofiisi endala kubanga emiteeso eno obe mubuzeeko abasobola okukolaki okujja yes ne stampu yange yino sagala bintu nti ate tekwabaddeko stampu ya senchale ku ndagaano tukoze tutya banange ebya senchale byo byaddala naye nga promo code tubagambye ayagala okuliraana kamiliyoni wetumuwadde poloti osobola okusasula okutandika ku mutwalo gwa Uganda ogwa ssente ku promo code eno 170737 170737 Senchale property tuli wano ekyali wajjala ku agenda ku St. Francis Church ne Sonde tuli wano emabega wato twewali head office yaffe ate tulina ne tabi Busega opposite Happy Boys awo nawo tulinawo office tulina sokera gansa sokola kusencha banga abakulu bamutambuddeko nabo weba kukumulisa njengera ko orapozi bantu bajje bagule ettaka baliraane dokita ndi omu nange kubagenda okugula awo ennyini kuba sagala kuvaako njagala mbeera awo mu biseera byaffe eby'eddembe manyi olina wangi naye tukiringireko eyo promo code okugula bagambye eri 170737 ate era tuli wano Sonde ku Lwokusatu dokita ali wali eri ne Senchale Properties e Bukeerere wano wansi era nsaba mbakowoole naye abakowoole mujje ku Lwokusatu ku Senchale tukyakale wamu ne Senchale Properties abagala otusanyukirako mujje mutusanyukireko manya abantu balina emitima emibi dokita naye no abantu baagala Senchale Property kati ate baagala kamiliyoni bwetegeka bwegezi kifo bwotegeka akafo nga katono simanyi gyogenda bba dokita kabakowoole Bukeerere Okona ngwe Bukeerere Lwokusatu nga lunaku z'omwezi lumu lunaku lwennyini olutandikira ddala omwezi mu 11 tugenda kubeera ali Bukeerere n'abazanyi ba Century Real Estate Properties okuba nabo batwegasseko nga basponsors ku event naye ng'ekisinga obukulu mpozi bwekikyenja okubuuliza aba Century bakwano banti abo gina oli puloti yawe mbadde naye nakyenja osaba badde esaba bateekewo kamiliyoni looni tugenda teekawo omogenda wa kamiliyoni street mpambuko yabanene Jembagambye n'agenda kuliraana kati nze wali omunene awo sagala era gwe tetugenda teekawo kamiliyoni wobona abo oyagala Jemba gye tukiringira ojja ku kamiliyoni waliwo abantu abali eyo leero Lwakusatu ku Lwomukaaga ne Sande ng'oyagala kulaba estate eyo kamiliyoni waguze jangu tugenda kulambuliza ku Bwerere Saturday ne Sunday ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 6 wane Sonde n'ekyali wajjala gwe bw'onojja ogamba nti njagala kugula wali kamiliyoni we bakuze ki wayina poloti bannange nno naye poloti omanyi bagenda nazimalawo nga